muganda wange Gerald Tumusiime biri bitya? Okay, neyanze ge Faluk ne Jennifer Flufiga mwasuze mutya. Faluk tuyimiridde wano mu kitundu ky'emubuku irrigation scheme. Naye nga sinagenda kusonga y'obubbi, ngenda sooka kusaba maybe abazadde tusomesa abaana. Lwaki njogedde bwe ntyo? Kuva ku makya tubadde tuyimiridde wano naye waliwo maybe omuntu yagenze n'alopa ku poliisi mbu is suspecting some wrong people. Naye singa yabadde nga manyi kusoma yandibadde yatusomyeko dda kubanga tuli branded, uniform zaffe ziriko byetukola. Naye yagenze n'alopa poliisi, bavuza amafuta kuva mu town kutuuka wano basanze nga tuli bannamawulire, which is wrong. So maybe tusomese ku baana. Yandibadde yatusomyeko nga yategedde ekituufu kye tukola wano. Faluku nga tuvuddeyo eyo katugende kusonga y'obubbi. Obubbi bwatabuseera mu Kasese district, okubba ebisolo, okubba waya z'amasannyalaze, okumenya amanyumba g'abantu. So ono mubbi gwe bakubye ekiro obudde nga bukya, kyavudde ku kubba enkoko. Babadde bagenze kubba enkoko mu bitundu by'e Katadoba wano mu Kasese municipality. So bo babadde successful eri gye bagenze kubba enkoko, naye we baatuse wano mu town ku ssaawa 11 ey'okumakya, bagezezaako era kumenya edduuka ly'omuntu mulala, naye ono yabaddemu yakubye eno entuulu. Abataka ne basitukiramu ne batandika kukuba bano ababbi. Omu n'afiirawo, bamwokyeza kukozesa petroli. So omu yasurvivinze with serious injuries. Poliisi n'emutwala ku ddwaliro lya Municipal Health Center 3, we twamusanze ng'ali mu kunyiga ebiwundu nga byamaanyi nnyo. Tetumanyi oba yawonye kubanga babadde bamukubye nnyo n'okumutema nga bamutemye. So twasobodde kwogeraku ne omwogezi wa poliisi mu Bendo lya Rwenzori East, Nelson Tumushime. Yatutegeeza nti bano abantu babadde nga babba kubanga ono yasurvivinze. Batutegeezaako nti abadde yakava mu komera nga bamusiba ku kibonero eky'emyaka 7. Abadde yakamala just 2 days nga bamutadde kuva mu komera lya Mubuku prison. So lwe yatuse mu town era yazeemu nabba, ekyamuviiriddeko kumukuba ne munne n'afiiramu lwakuba enkoko n'ebintu ebirala. Katusooke tuwulire ku Superintendent of Police Nelson Tumushime, omwogezi wa poliisi mu Bendo lya Rwenzori East, nga tuwayamu naye kusonga zino z'obubbi. Poliisi ya Kasese CPS registeringire omushango ogwa mob abantu batwarire amateeka mu ngaro, abita omuntu omwe ou turi kugyezaho kufuna details zeye. Ondiijo yafuna obuhuta bw'amaani. Wafuna obuhuta nimanya nka mazina ga Mumbere David w'emyaka 32 y'obukuru. Ogu natuura muri Mwamba Division muri Kasese Municipality. Esaize turi kugambira poliisi yabaasa kumutaasa yamutwara mu rwariro erya Kasese Municipal Health Center 3. Faluku bye twasobodde kufuna ku mwogezi wa poliisi mu Bendo lya Rwenzori East, Nelson Tumushime, nga twayamu naye kusonga z'obubbi buno. Naye yasabe abantu b'e Kasese ne Rwenzori East yonna kutwaliza wamu, bakume ebintu byabwe era tebaddamu kutwalira amateeka mu ngalo, kubanga yagambye singa tebakube bano abantu to that beyond ey'okutta omuntu n'olina obutafulumya ekigambo kyena, bandibadde bafunye information ekwata ku bano ababbi. Maybe ne babawa ne information ndala kubanga ababbi tebatambula babiri bokka, baba bangi. So bandibadde bafunye information y'ababbi abalala ne babakwata nga tetunatuuka mu Christmas, ne bayongera nnyo okubba ebintu by'abantu. So yeyo embeera eri wano. Over to you. Time n'emboozi gy'otujjidde mu bitundu by'e Kasese ku nsonga z'obubbi.